Mami nkweyanziza nnyo okubiweereza naye nga nze sifiirwa era ofiiriza Chameleon nze ndi Seguya kebera ku passport yange bampita Seguya Douglas Mayanja nafiirwa dda ama weebale nkwagala nnyo olinga emmana nze sina kyembeetaagako nze nga Zawedi Juliet buli kimu nkiyina. I work for the federal government and state. I own about 50 transportation cars. My company makes over 20 million a year. We man akwagala nenkuyamba ng'omuntu and I sponsored you. It was out of love and kindness. Naye wokola ebikolobero in the public abantu ne banvuma because of you. That's a no-no. Izo yagamba ajjanjabye Chameleon ekimala asaba kubeera nga akomawo ewaka mu ggwanga erya Uganda. Agamba teyalya Christmas na family n'abaana be, teyalya lusooka na family n'abaana be, Valentine's Day iseewo talina mukyala we ne mukyala we banaamutwala. Agambye akooye okujjanjaba omulwadde kasita omulwadde alinamu olungubanguba ne Palaso naye ajje ajjanjabeko ku muganda waabwe. Kwegamba ye akooye obeera mu America, akooye okujjanjaba omulwadde Dr. Kwegamba ye akooye amakulu mu kyo yali open minded abagambye nkooye okubeera mu America, njagala kuddayo Uganda kulaba family yange, njagala kuddayo Uganda kulaba abaana bange, njagala kuddayo Uganda kola mirimu gyange. Nkooye engeri gy'abyogeddemu n'engeri gya reactinzeemu Zawedi engeri gy'amuzzeemu Chameleon byamuzzeemu byonna bye bino. Kankusaba subscribing oningene ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates nadanga zino. Embeera bweti bweyimiridde. Amantwale waka sirabika nkwagala nnyo Mama Julie. I love you so much. Mami nkubulire mukyala wange bagenda namunzibako nga ndi wano nga tasinyumirwanga mami umperizanga endogoyi. I don't like people in my house. Mami nange ennyumba yange nagirekayo ewaka nkwagala nnyo. Don't disrespect me. Mama ntwale waka sijja kukubira ade n'essimu sijja kukubira ade n'essimu mami wange nkakoze kyensobola kyonna olaba najja luli nga ndi munaku nesasobola kusigala mu America. Mami wange nkwagala nnyo kinnumye mbu I'm even talking shit ekitegeera mama mukyala wange mukyala waffe ntwale waka ngende waka mukyala wange bagenda namunzibako onyumiza ogulidde bamuyitani Busheke muganda wange nomugulya engoye zakakaaga mukyala wange yeetaaga just kamotoka let me go home and hustle ntwale waka nkwagala nnyo Mama Julie nze ndaba muganda wo mutabani wo nkwagala nnyo Mama Julie naye nga nkooye wamma ntwale waka nga nzijjayo Chameleon aba yakyaliwo nze amasijja kusigala wano nga sinyumirwa wamma ntwale waka ndabe ku baana bange abaana bo balina ne courage ekwata essimu ne bandicodinga ntamidde nnyumiddwamu. It's just one night. Mama ntwale wakamu mami wange nsaba ntwale waka kwagala nnyo nga bwe neyagala. Ekintu kya Weasel naye njagala omwebaza in a special way. Weasel bambi he has been very patient with me. Namujje Kampala ku Christmas teyakola, the whole of December teyakola. He has a family, amisinga abaana be, pushinze tuli mu myezi gigi ebiri, abaana be babeera mukubira essimu, Papa when are you coming back? Kati he breaks it down in the past, not even yesterday but in the past week breaks it down. Oshigera na break it down aga Chameleon yes nkwagala nnyo muganda wange ne abaana bange abaana bamisinga. So nawe kenyine nga mbadde nayegeddeko ne family yange nga njagala Weasel bw'aba asobodde ajja alabe family ye. I don't complain bambi, he's done a good job. Amperekeddeko bw'abanga awulira misinga family ye atali nabo, then it's high time naye bambi akole ki
naye agetting organized alabe family ye. Palaso oyo ndoza yanajja ate naye ankuumeko Wizo nga wakolaki nga wajja naye alabe family ye. Yes yavudde mu mbeera naye it's almost natural. Omuntu abadde gwe Wizo ali wano omusajja atutakola talina kyakola kujja kukulabira muganda we. 2 months down the road we're breaking it down. I fully understand him. Era simujjako credit ye. He's a superman. Sijimujjake naye ng'ebisigadde ddagi nice. Lwakuba naawe oli ku mulimu nawe oli wa munju wali badde nawe okujja nawe n'onkuumako ebbanga erisigaddeyo. I think I'm halfway the journey now. Otherwise, yeah, I thank everybody for the prayers. Mbebaza nnyo. Nebaza ne government kuba ne government ya playing a role nene nnyo okunzijanjaba. Yeah, nebaza nnyo ne president wange President Museveni. Yes, abantu bafaayo getting treated. Yeah, bisigadde Mukama yanamanya kitegeera bisigadde Mukama yasinga okutegeera yasalawo. Kale my brother, thank you so much. Take me home, Njakulekana. Take me home. Take me to my home. Right. No. Yeah, No. Right. No. Hey, let's go. Let's go to another place, or maybe where I can find peace. Let me go to peace. Maybe this is not peace. Let me go. Maybe. Yeah. Yes, hello, Dagi Nice. Ogambo tia my brother. Yes, kati yeah, message ondekedde njifunye era nja clearing bulungi went nti first and foremost nsoko kwebaza Juliet for the initiative. Ndabidde sina kye complaininga ebyaddala ndabidde bulungi era na mu buntu ne olaba difference nene nnyo eby'eddwaliro ne bigenda bulungi mu maaso. Yeah, ndi ku medication yange tomorrow the 5th of March ngenda ku review yange wa gastrologist kola review yange. The most important part yali ya surgery eyaggwa kati ngenda ku review kulaba how am I progressing. Yeah, then I tell you ekinakigenze bulungi, maybe the report can discharge me mbe nga nsobola okudeekamira eddagala lyange nga bwe mpona. Yeah, ekintu kya Wizo naye njagala omwebaza in a special way. Wizo Bambi, he has been very patient with me. Namujje Kampala ku Christmas teyakola, the whole of December teyakola. He has a family, amisinga abaana be, apushinze, tuli mu myezi gigi 2. Abaana be mbabeera mukubira essimu, Papa, when are you coming back? Kati, he breaks it down in the past, not even yesterday, but in the past week, he breaks it down. Na break it down aga Kamiris, yes, nkwagala nnyo oli muganda wange. Ne abaana bange, abaana bamisinga. So, nawe kenyini nga mbadde nayogeddeko ne family yange, nga njagala Wizo bw'aba asobodde ajja alabe family ye. I don't complain Bambi, he's done a good job. Amperekeddeko bw'abanga awulira misinga family eyo atali nabo, then it's high time naye Bambi akole ki. Naye agetting organized alabe family ye. Palaso oyo ndoza yanajja ate naye ankuumeko Wizo nga wakolaki nga wajja naye alabe family ye. Yes yavudde mu mbeera naye it's almost natural. Omuntu abadde gwe Wizo ali wano omusajja atutakola talina kyakola kujja kukulabira muganda we. 2 months down the road we're breaking it down. I fully understand him. Era simujjako credit ye. He's a superman. Sijimujjake naye ng'ebisigadde ddagi nice. Lwakuba naawe oli ku mulimu nawe oli wa munju wali badde nawe okujja nawe n'onkuumako ebbanga erisigaddeyo. I think I'm halfway the journey now. Otherwise, yeah, I thank everybody for the prayers. Mbebaza nnyo. Nebaza ne government kuba ne government ya playing a role nene nnyo okunzijanjaba. Yeah, nebaza nnyo ne president wange President Museveni. Yes, abantu bafaayo getting treated. Yeah, bisigadde Mukama yanamanya kitegeera bisigadde Mukama yasinga okutegeera yasalawo. Kale my brother, thank you so much.